naffe nyongera okwaniriza ku mawulire nate agataliko nfufu era nga tutandise n'abatuuze mu Kisangani e Namasoba abagobye mukazi mujja olunaku olw'eggulo bategeeza nti bajja kukkiriza jjoogo ly'abasajja nga bagoba bakazi baabwe be baasooka okukola nabo olwo ne baleeta abapya okwegazaanyiza mu bye batakoledde. Bagamba nti ako kabonero ak'okutulugunya abakyala era tebajja kukakkiriza. Abakyala b'Ekisangani mu Kikajjo Namasoba ekisangibwa mu Makindye Ssaabagabo basimbye Nakakongo nga bagamba nti tebagenda kukkiriza jjoogo ly'abasajja ery'okuwasiza abagole mu nnyumba z'abakyala be bawangadde nabo emyaka n'ebisibo. Kidiridde okulaga emboozi y'abafumbo Haji Muhammad Senfuma ne Hadija Nansubuga abaasoowaganye nga bwe twakulaze ku kataliiko nfufu olunaku olw'eggulo olwo mu maka n'awasizaamu omugole Farida Naamala. Ono abatuuze baamunaabidde mu maaso ne bamufulumya ne bazzaamu omukyala omukulu Nansubuga. Abakyala bazzeeyo mu maka ga munnaabwe nga bamuyozaayoza okudda mu maka ge akuze abaana b'abataano Senfuma be yamuzaalamu. Naye kaakati ffe twagenze okirabanga kubanga kuno gwo gubadde gufuuse muze gwa kusuula baana b'abandi bweru. Nze kyantuukako nkyali muto kati ekyo siyinza kiddamu kikkiriza. Bategeezezza nti ekimala ku basajja nga Haji Senfuma era bavumiridde ekikolwa kye yakoze ku maama w'abaana be. Bwe twasituukiddeemu neyanguwa okutukola ki okutwanguyira naye nange kiraba innemeredde okansolinga abakyala tubula kwebwa butwa olw'ensonga olw'abasajja okutujooga bwe tutyo. Be bazze ab'akakiiko abaasitukiddemu okudduukirira embeera okusinga kkooti erwisa ensonga abantu ne batuuka n'okutwalira amateeka mu ngalo. Twebaza LC bwe twasituukiddeemu neyanguwa okutukola ki okutwanguyira. Tuli balwanyi gavumenti erwawo yandiruddewo gavumenti yandigenza obbiyingiramu nga n'omukyalo oli amaze okuzaala naye tuli balwanyi tulina okulwanirira abakyala bannaffe tofunanga kizibu n'osirika. Nansubuga yeebazizza abakyala abamulwaniridde okulaba ng'afuna obwenkanya. Naye omwami yabadde anfubutudde nga seesirikidde kanyimba naye abakyala bannwaniridde bannaye nenkomawo era kati nfumba nasuzeewo tewali buzibu ate ng'ajja kufumba tewali buzibu naye okusinga abakyala nabadde nkitadde ng'amaanyi gampedde. Ategeezezza nti yafunye ku buweerero era bba Haji Senfuma yazze mu nju kyokka nga teri anyega munne nga ne bwe yamutooledde essalaamu Haji yagaanye okujyanukula. Tetwenyaze wabula we bwakedde ku mata ne mutoolera salaamu teyazze. Nemutolera salamu teyanzizeemu. Mba woteeri ntetenkanyiza abaana bafune ekyokulya tatuwadde kyakulya naye ng'obumera ajja n'abukuba tteke nenva ne bugwere. Fenno gye twakuliranga twakula n'amawulu togasuula naye oyiwa otya emmere nga n'abaana bo kubagenda bafune walala gye balaganga. Tuli bakambwe olw'okulwanirira mukyala munnaffe tufuuse kyabulambuzi. Kubanga mwawukanye kubanga mutabuseemu temwerabira nti waaliwo kaakalungi wakati wammwe. Beebazza Bukedde TV olw'okulaga ng'emboozi ezirungamya amaka. Bukedde TV njogerako ebeewo okutukwata ku mawulire n'omukyalo okutwanguwa okutukwatako. Mwebale aba Bukedde TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Hidaya Namyalo yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV. Nange ndi mukyala mufumbo era nze akwata ku wange mama nnyabo.